swear in the name of the Almighty God that I solemnly affirm munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding nenga wategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabiretedde kwabadde okwennyama era tugenda ova wali eri nga bamaze okupambaza ekintu ekye ya musajja woli okusookera ddala njaga okusaasira nnyo abantu baffe ab'omuluka gw'e Katente. Ekyamazima akaseera ke balimu kakusoomooza nti bakafiirwa bakansalazi babiri kitegeeza bakamala emyaka 10 oba bakamala emyaka 5 ntusubira ne gino 5 chances we ziri nnyo okulaba nga ate bagenda beera era nga tebakiikirwa. Wabula nze obubaka obwange eri abantu b'e Katente nti Katambe ekituleese kwe kulaba nga tukiikirira abantu bonna nti ne Katente etayina mukiise agikiikirira ngenda yimirira wamu nayo okulaba nga ate ebintu byabwe oba obwetaavu bwabwe bukolebwako nga bwekyandisobose nga bwekikolebwa ku miruka gyonna emirala. Katamba ndi very like cooperative kubanga tujja kukiriza okwebuuza ku bantu ababadde osobola omumenya nti speaker abadde ava mu kagu tusobola okolagana obulungi naye ne tulaba tutebo tusobola okulaakulanya eggombolola yaffe omubaka w'ekitundu asula guno bwe bityo n'otumenyera abantu bwe bati. Ekirala okusobola okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe isooka tulina osooka okuteekawo enkolagana ennungi eri abakulembeze baffe abawummuze ate n'abakulembeze baffe abaliwo essaawa zino. Ntunuulira ka sipiika waffe ow'eggombolola Nakisunga abaddeko omukulu Mpanga John ekyamazima mutuuze waffe era abadde ava mu luka gwaffe ogw'Namuyenje. Tujja kulaganira wamu naye okuyita mu kumwebuuzaako engeri emirimu gy'adde agitambuza ate n'omubaka wa Parliament owa Mukono South Constituency ate naye tusula naye mu muluka gwaffe guno ogw'Namuyenje. So tusuubira okuteekawo enkolagana ennungi n'abakulembeze awo bennyini okuyita mu kubeebuuzaako n'okutuwa ku magezi okulaba butya bwe tusobola okutwala eggombolola yaffe eno eya Nakisunga mu maaso bwa sipiika
obw'eggombolola y'e Nakisunga. Emabegakaawo twali mu mbeera ey'okulayira abamu ku bantu abaali beesimbyewo kwaliko abantu 2 naye kyamukisa mubi omu ku abo eyali yeesowoddeyo okulaba nga avuganya ku kifo ekyo ate Mukama n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero wenjogerera ng'abantu bangi baadde bakyatidde okuvaayo okulaba nga bavuganya ku kifo ekyo ekyobwa sipiika kubanga abamu balina endowooza ez'enjawulo ng'ezimu ku ndowooza balowooza nti omuntu singa avaayo ne yeesimba ku kifo ekyo osanga naye obulamu ate ayinza obufiirwa. Nze nga Katamba Charles olunaku olwaleero abantu baffe ab'e Namuyenje basazeewo era ne batusindika tuveeyo tuvuganye ku kifo ekyo ewatali kutya kwonna kubanga tukkiriza nti newankubadde okufa kwaliwo embeera yaliwo naye ng'eggombolola yaffe ya Nakisunga obuweereza tukyabwetaaga tukyetaagira ddala okugenda mu maaso n'okusaaviisinga abantu baffe okuyita mu mbeera gye tumanyi ng'eya Nakisunga kibattaka maguudo amabi n'ebirala ebiringa ebyo. So singa tuvaayo ffenna ne tusibira omukira emabega ne tuvaayo ne tulaga okutya ate okuvuganya ku kifo ekyo oyinza okukanga eggombolola lyaffe ate eriddirira emabega. So olunaku olwaleero nze neesowoddeyo ate wamu n'abantu baffe ab'e Namuyenje omuluka gw'enkiikirira tulabe nga ekifo ekyo tukivuganyaako. Bingi byogerwa. Sawa ya leero Nakisunga sub county egamu ku magombolola nandigambye nti eggombolola erisinga mu Mukono South ate bwe tudda mu Mukono district limu ku magombolola ge bayita oba kitwandise model sub county eya Mukono district yonna nti tukkiriza Katonda oba tusuubira nti omuntu yenna okujja ku kifo ekyo ekya speaker ow'eggombolola erya Nakisunga nti engeri wekiri nti Nakisunga ye model sub county eya Mukono district yonna. So tusuubira oba ensi etusuubiramu okuleeta omuntu alifa better than abantu abalala. Ate nsuubira bwe ntununamu baana embalabalamu ba candidate abo omuntu oyo eyandisobodde okulaba nga atuusa ensonga z'Abannakisunga kutebbe wali taliimu kyekubiira kyonna yandibadde Katamba ow'e Namuyenje. Amapeesa go twatandise dda oganyiga okuva olunaku lwe twafunye vision ate n'ekibiina ekyatuwanzeeko eddusu ne tutandika okunyiga amapeesa okuva mu bibiina eby'enjawulo era tukkiriza Katonda ng'ali ku sayidi yaffe ekifo tujja kiwangula. Obuyigirize bwo nga ggwe osobola otubuulirako ekitonotono. Ndi musomesa mutendeke era nga ndowooza nti ndabika nti era ntuukiridde okuba nga nkubiriza kansa eyo ate Nakisunga esobola okufuna ekirungi. Okwawukanako ne ku bakansalazi abalala Katamba omulimu ogwange ndi musomesa omutendeke ddala owa secondary. Tukkiriza nti bwe tuyitamu experience eyo ng'ey'obusomesa ekisooka tuyiga engeri y'okuhandolingamu abantu okuviira ddala ku ssettendekero gye tukola ki gye tusomeseza ate ne experience gye tutambuliramu ng'abasomesa batuyigiriza engeri y'okuhandolingamu abantu n'embeera ez'enjawulo. So tukkiriza nti yeffe abateefuteefu era abali suitable okulaba nga tutwala eggombolola yaffe ya Nakisunga mu maaso. Anti mbale mbuuzi. Nsooke babuuzi. Erinnya lyange nze Nampijaliya, kansala omukyala akiikirira omuluka gwaffe ogw'e Namuyenje ku ggombolola ly'e Nakisunga. Nze Nkikane Katamba Charles, omusajja yeesowoddeyo okuvuganya mu kifo ky'obwa speakership. Of course wa NUP munnange era we twazirwana nzikiriza nti asobolera ddala okuconductinga bulungi ekifo ekyo. Kyova olaba at the end twatunudde nga ye best candidate aliwo era ffe ng'aba NUP ne tusalawo yeesowoleyo ajje akiikirire ekifo ekyo kubanga musajja musomesa of which waba asobola okuconductinga abo abaana musajja musomesa wa secondary waba asobola okuconductinga abo abaana bulungi which means naffe eggombolola lyaffe asobola liconductinga. Yeyo seyange Katamba kyemanyi musajja muyivu mutendeke bulungi oluzungu alumanyi ate muntu w'abantu asobola buli omu okumutuuza n'ayogera naye mu ngeri ey'enjawulo.
kyekyo kyemmanyi Katamba ate musajja muna NUP, and of course we have the numbers, which means akalulu tusooka ajjayo. Ntuuse okusasira kwange eri abantu b'e Katente olw'okuviirwako kansala waabwe eyali yeesowoddeyo okuvuganya munaye ku kifo kino eno. Omwami Katamba kyazze okuvuganya kati. Mu kusookera ddala twali tetulaze interest, naye ate twatudde ne tulaba nga of course best candidate ffe tumuyina, ate nga ne numbers tugiina ne tugamba lwaki nedda. Of course twali tulina okukisobolayo omwana musaayi muto ajje muna NUP ajje atwale obwa speaker buneeno. Omulowooza bw'anaakwata eggombolola eno biki obuweereza osuubira kubulaba wano? Omutindo gw'obuweereza kale osobola tugaa tusuubira omutindo gw'obuweereza okusituka babali omusajja omuyivu, tusuubira empeereza ennungi, tusuubira enkwatagana ennungi wakati w'abakozi ba gavumenti naye nga ye omuntu kubanga akoleddeko mu tulubeeri. Tusuubira empeereza ennungi nga Katamba yatutta obwa sipiika. Tusuubira eggombolola okutambula obulungi. Kati engeri gyali omusajja omuyivu ate nga yakikuttemu, ate nga abadde mu bantu already, abantu abangi kuba musajja musomesa nga we nabagambye from the start. Tusuubira eggombolola okutambulira ddala obulungi kubanga era abasobola okulikondaktinga okusinziira ku mpeereza ye. Ddala twagala okwebaza Mukama asobodde okutuwa omukisa guno okulaba nga naffe eddoboozi lyaffe liwulirwa. Erinnya nze Kagimu Fred Koleb, kansala eyavuganya ne Mr. Katamba Charles. Ekyamazima twagala okukkiriza nti ebyava mu kulonda Mr. Katamba Charles yatuwangula oba abantu b'e Namuyenje ng'omuluka okutwaliza awamu. Bwe twogera ku Namuyenje twogera ku byalo 6 bwe biba nga byasalawo abeera omukulembeze mu kisanja kino, tukkiriza obuvunaanyizibwa obwo abantu bwe bamukwasa era tugamba nti akalulu yakawangula. Naye ensonga y'obwa sipiika bwa Nakisunga ng'eggombolola, ekyamazima ffe ng'omuluka Namuyenje nze nno nakyogerangako ne we nalinga nnoonya akalulu nti omuluka guno gwa nkizo era gulina omugabo mu Nakisunga. Sofa tubadde tufolowinga ebibaddewo naye tubadde tetunnafuna mukisa kulaba Namuyenje nga Namuyenje tuliriddawa ate nga gwe muluko gusinga okubaavaamu ebyenfuna ebingi n'abantu abangi. Ekitegeeza guteekeddwa okubaako n'omugabo gwe gufuna mu bukulembeze bwa Nakisunga. Fenno tukakasa bulungi nti osanga bwe baba nga abalala bakkiriza nga nabo beesize Mr. Katamba Charles, naffe tukkiriza nti Nakisunga nga Namuyenje ng'omuluka naffe ekifo ekyo bakituwe kubanga ate era ffe tubadde mu kifo ekyo. Ekyamazima tukiweerezaamu bulungi. Bw'abeera nga Mr. Katamba akizzeemu tetulina kubuusabuusa nti ajja kuweereza bulungi olw'ensonga ajja kuba afuna okuwabula osanga abadde mu kifo ekyo. N'olw'ensonga eyo tukakasa bulungi nti abantu abalala bandibadde bamwesiga bwesizi kubanga musajja mugezigezi, musajja musomesa, ekitegeeza nti ekyokukola akimanyi bulungi. N'olwekyo tusaba abantu ab'emiruka emirala bakkirize nti Namuyenje nga bwebadde mu kifo ekyo ate nga muganda waffe eyali yeesigiddwa okuba nga akiweerezaamu Mukama yamutwala, bakkirize kansala Katamba abeere sipiika w'eggombolola lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Eggombolola lino oba mulowooleza ki abavubuka mu myaka gino etabise ng'abakutonda obuweereza? Okusookera ddala Katamba tusobola omwesiga ku ggombolola kubanga ye sipiika w'eggombolola ly'e Nakisunga lino eno, kubeera twamwesigirawo ne tumuwa omuluka gw'e Namuyenje. So abavuddeyo n'agamba nti nno agenda kwesimbawo ku bwa sipiika w'eggombolola, naffe kituzaamu amaanyi okulaba nga naffe omuluka gw'e Namuyenje tufunyeyo ekifo. Era Katamba tumwesiga. Tusaba bakansalazi mwenna abaliwo
abagenda okulonda twesige Katamba kuwa speaker bw'eggombolola ly'e Nakisungu. Kuba ebitunyigiriza bingi ffe ng'abavubuka bingi olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekandaze olw'ebbula ly'emirimu naye we tuba tusindiseyo omuvubuka munnaffe ku ggombolola n'afuna n'obwa sipiika ku ggombolola kiba kituyamba nga ffe abavubuka naddala nga ffe ababooda wano eno olw'ebintu okusomoozebwa kwe tusanga okungi. So bakansalazi mwenna mbakoowoola omulundi omulala ffenna twesiga omuntu omu Katamba Charles abeere sipiika w'eggombolola lyaffe. Tuve ku bigambo bino biki twesiga omuntu omu Katamba Charles. Amanya nze Esiri Jonathan. Naye nze ssebo kansala waffe omwami ayitibwa Katamba musajja mulungi era twagenda omulona tumwesiga nti ajja tukutuukirira bino byetwagala era mu banna bakansala betubadde twasindiseeyo tumusuubira nti ajja kuba wanjawulo era ekifo kikyagala ovuganyaako kikimwagaliza akiwangule kubanga mu basajja bonna betulaba bali mu kugombolola awo tewali ayinza muvuganya. Ekisooka musajja musomesa omukenkufu atali wa kugeta omukenkufu omusajja a graduate teacher okuva ku Madonna Secondary School. Omusajja oyo bingi nnyo tumusuubiramu naye nga ffe tukubiriza bakansala banne n'abatali ba Nuupu bonna bamuwa akalulu ali bwa sipiika kubanga byatukoledde ffe wano ku kitundu kyaffe nga Namyenje naddala abavubuka abayambye abavubuka oluusi abagwako ebizibu agenda ku poliisi n'abanunula akoze bingi n'abalabo n'abalina buzibu abo abayamba n'abataasa mu mbeera era ey'ekivubuka naddala okusinga abavubuka wamu n'abakadde tabalekerera naddala abalina obuzibu abalwadde abeerawo mu mbeera yonna. Kati n'olw'ensonga eyo tumusaba bamutuwera akalulu afune obwa sipiika. Amanya Wasagu Francis okuva e Namyenje. Ntuusa obubaka buno eri chairman waffe omulungi mwami Fuwa mukwano gwange ate nze mmanyi bulungi nti mbadde musaba nga tatunuulidde kibiina omusajja oyo ajja kuba musajja mulungi kyemanyi bajja kukolagana bulungi amuteekeremu naye omukono ogw'amaanyi bamuwa sipiika. Ekyo ky'omwami Mufuwa ng'ate mukwano gwange wakubadde nga tetuli ba kibiina kimu naye mbadde musaba omusajja oyo wa Nuupu amutuwera akalulu era amuteekeremu obwesige n'agambe n'aba movement bamuwa akalulu olw'obwesige bwetumulinamu n'ebirungi kuba si musajja si wa ntalo musajja wa mirembe ayagaliza buli omu. Kale kyetumanyi wanafuma namuba sipiika wano ajja tusakira ng'omuluka gwaffe era tumusuubiramu bingi. Kati n'olw'ensonga eyo chairman mbadde mukubiriza abeeremu atabeeramu katengo konna omusajja oyo amuwe obwa sipiika.